Etteeka erirungamya ku kya gavumenti okufuna ettaka kwebegenda okuyisa enguudo ly'oyinza okuyita Land Acquisition Act n'etteeka ly'ettaka erya Land Act gakinoganya bulungi nti gavumenti bwe bayeetaaga okukozesa ettaka ly'omuntu eba erina okusooka okubalirira ettaka eryo olwo enteekateeka ez'okuliyirira ne ziddirira gavumenti n'etandika okukozesa ettaka eryogerwako naye kino tekigobererwa okusinziira ku bizuuliddwa akakiiko ka COSASE. Kitegerekese nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba enguudo ki UNRA mu kiseera kino kirina emisango egisukka mu 400 bannansi gye bakivunaana mu mbuga z'amateeka ng'egisinga ku gino kuliko okugaanira ebyapa by'abantu n'okukozesa ettaka lya bannansi awatali kugoberera mateeka. Kati abakungu ba UNRA nga bakulembeddwa Engineer Samuel Muhoozi bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka COSASE okubaako bye baanukula ku nsonga zino kibaweddeko bwe basanze omu ku bantu gwe baatwalako ettaka okuzimba oluguudo lw'e Katosi era ono abalumiriza okumutwalako ekyapa kye okumala kati emyaka 10 nga tebakimuddizanga. Ekyapa kyange abayino bakitwala mu mwaka gwa 2014 omwezi gwa January ng'ennaku z'omwezi zaali 18 n'okuva olwo nkibanjiza natuuka n'okubagamba banziriza ekyapa kyange sente zaabwe bazireke banziriza ekyapa kyange baagaana neewuubye ebbanga lyonna ntuuka mu ofiisi yaabwe tebanfaako noonyeza executive director mukyala Kagina ambuze. Ono byayogedde bitaanudde ababaka ne bategeeza nti baze bafuna okwemulugunya okuva mu balonzi baabwe nga balumiriza aba UNRA okubatwalako ebyapa ne batabibaddiza. Luguudo lwewaffe ng'olw'ebukomansimbi olwo luva e Gomba lwaggwa dda ne batwala ebyapa by'abantu paka kati emyaka giri mu 10 tebazzanga byapa abantu beeraliikirivu ku bibwe ettaka obuliwo. Imagine Mityana Road okuva lwe yazimbibwa ebyapa by'abantu tebiddizibwanga bantu abo. Ekimuleetera okufiirizibwa mu mbeera emu oba endala tasobola kugenda kukyewolerako tasobola kutunda kubanga ekyapa kye baakitwala ate UNRA ebidde okutunnyonnyola. Olwekyo UNRA oba ekitongole kyonna tekirina kwekwasa na kumu okuba nti litwala ettaka ly'omuntu nga tennamusasula ezo ssente ezijjamu. Mu ekyo ssentebe w'akakiiko Medad Lubega Segona atadde ku nninga abakungu ba UNRA babeeko bye baanukula ku nsonga zino era basanze akaseera akazibu. 2015 is when you did the construction. Presumably, not presumably, axiomatically, you must have taken the title before. And he says you took it in 2014. No, the titles and other documents, we take them when we are ready to pay. Bwebalemereddwa okumatiza ababaka akakiiko kasazeewo okuyita minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba ne komishona avunaanyizibwa ku byapa bagendeyo ku Lwokubiri babeeko bye battaanya. So let's meet on Tuesday at 10 o'clock. Clerk, please invite the Minister of Lands and Minister of Works because it has policy issues, PS Lands and Commissioner Land Registration. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.